Ibiti kojja mate amawulire agaliwo agatambula ku social media ga Kadaama eyayokeza ebitundu bye ebyekyama. Kadaama ono kigambibwa nti nno abadde Saudi Arabia yayokeza ebitundu bye ebyekyama oluvannyuma olw'okwagala okukopperera boosi we byakola, boosi we omukyala. Okutwalako emabega Dukhur, abawarabu bakola nnyo Dukhur. Dukhur eno gye bakola bafuna eddagala lyabwe ne baliteeka mu manda nga bw'olaba ekifaananyi awo, ne balyenyokeza. Agenda n'alisitamako n'alyenyokeza. Dukhur kigambibwa nti nno eyambako nnyo abakyala bano okubeera nga bakuuma ebitundu byabwe ebyekyama bulungi n'okubeera nga biwunya bulungi. Wano Uganda mpozi era abakyala abamu batera okukozesa obusa bw'ente. Kati culture eyo eya Dukhur oba gye bayise Dukhur ebeera nga buli wamu etambula mu nsi ez'enjawulo naye kisinziira kiki ky'okozesa. Kadaama ono kigambibwa nti mama bwe yamaze okweyokeza oba kuyita okweyoteza, Kadaama nga bamugamba agende ayiweyo amanda ago. Okugenda okuyiwayo amanda, Kadaama yagambye naye kaakole ki? Yenyokeze. Agenda mu kaboys quarter oba akayumbako wabweru, kifo ky'okuyiwayo amanda nga naye yenyokeza. Baawulidde enduulu na miranga. Kigambibwa nti amanda gaabaluse. Obwanda obwo mumanyi nti amanda gaabaluka. Simanyi mwabafumba mwali mulabyeko nti emiti gyanjawulo. Oyinza okuteekamu eryanda ne libaluka, ne buvaamu obuntuntu obwo bwe bayokyeza Kadaama ebitundu bye ebyekyama. Era bwe twogerera nga Kadaama ali mu ddwaliro. Kino kikuwa kyakuyiga ki? Nti si buli kyolaba mu Bawarabu olina okikopperera, kuba balina bo engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Oyinza okwesanga nga eddagala lino baliyiwa kungulu ne lisobola okubeera nga likkakkanya obusungu bw'amanda, naye ate gwe n'otwala amanda ogatwala ganyenyezaamu, aye naawe n'ogenda ne weeyoteza. Omuntu n'osooka ne weebuuza nti lwaki wabadde weeyoteza? Mulimu ebintu bye tulina okuleka ne tukola bye tumanyidde. Kati Kadaama ebitundu by'ekyama mye byayidde. Tetumanyi bukosefu ki bw'ogenda kubeera na bitundu bye ebyekyama, tetumanyi kigenda kubeera nga kituusaako ki, tetumanyi oba kinaakuleetera okubeera nga byeyongera okubeera nga bikuluma oba bivunda. Naye tusaba era tusabira wamu, oba tusabire Kadaama ono. Nkimanyi abamu muyinza okugamba ani tewali yamutumyeyo, tewali bye tumusabira, naye ekintu kye bayita accident kisobola okuhaperinga ku buli muntu. Oyinza okwesanga Kadaama ono abadde akiraba nga mama akikola naye n'akikola, tekiba kituufu nti yakikoze, naye katumusabire nti abeere bulungi era awone ebitundu bye ebyekyama w'anaagenda okuddira e Uganda nga omupiira akyagusamba. Kuba tewali kiruma nga wagenda osamba omupiira bulungi mu nsi z'Abawarabu ate n'omalako contract, ogenda okukomawo waka nga boyfriend baba ayagala kusamba omupiira nga gw'ogamba olina okufuna substitute. Embeera ng'eyo tejja kubeera nnungi, naye nga twegendereza ebintu bye tukopa mu Bawarabu, otherwise ebitundu by'ekyama tujja bireka mu Buwarabu nga tubisensebudde.